Ne ku mulundi guno Uganda at large mu mikwesese gyendi nnyo emimonde n'emiwogo muganda wange jo gye twasigaliza era nga tutunulira ebigenda mu maaso wano mu ggwanga lyattu zigobeta yaffe bwetu nga egezaako okubeera nga ekubaawo ewali omuwaatwa oguyinza munnange okubeera nga guleetawo olusalosalo oluyinza okutulemerera okubuuka oba okugatta mu kubeera nga tununula eggwanga lyattu Uganda eryawambibwa. Nabwe kityo njagala okukibategeeza bannayuganda bannange abali wano neebunaayira nti Uganda yo nga bweri essaawa eno nga Gen. Museveni bwe yakirambika nti ekizibu kya Africa kyabakulembeze abaludde mu buyinza oba abalemeza mu buyinza, era ekyo kyennyini kubanga jjukira nti Gen. Museveni si muntu ayogera amazima, atambulira nnyo mu bulimba, era Obote yagamba nti bw'olaba ayogedde amazima ekyo aba akikoze by mistake. Kakati ku olwo yayogera amazima by mistake era n'atubuulira ekizibu, kitegeeza nti we tuli essaawa eno emyaka 40 Gen. Museveni gyakalakatidde Uganda, kiba kitegeeza nti kyekizibu kya Uganda, nti ekizibu kya Uganda ekyaddala ye Museveni. Bino ebisigadde byonna zitwale nga diversions oba ebintu bye bateekawo nga babipulaninze okubajja ku mulamwa. Ebiboozibozi ebisinga obungi bw'obitunuulira bibeera bifumbirire, naye nga ekizibu kya Uganda ekikulu ate abantu kye bagezaako bannayuganda okubeera nti babafumba baba brainwashinga, era mulina enjogera egamba nti ye Museveni abeera tamanyi nti munnange Museveni ye mulungi naye baakozesa be babi. Enjogera eyo mugirina era mubadde nga mujja mugiwulira, naye njagala okubakakasa nti nga Gen. Museveni bwe yatukakasa nga yakajja mu buyinza nti ekizibu kya Africa be bakulembeza abeeremeza mu buyinza, kiba kitegeeza gwe muganda wange ampuliriza nti ekizibu kye tulina essaawa eno Gen. Museveni yakitubuulira dda era yafuukadde ekizibu ekyo, yafuukadde ekizibu ekyo. Omanyi nnyinza obbageraageranya ku firimu katugeze nga yabimenko oba zi vampire, kati nga waliwo abalwanyisa zi vampire naye nga vampire bwekuluma kiba kitegeeza naawe oba ogenda kufuuka vampire, naye mu kaseera ako nga tonaba kubeera aka transition, tonaba kubeera ng'ofuukira ddala vampire, oba olimu obwongo bw'obuntu, era singa banno bakizuula nti vampire ekulumye kitegeeza nti mu ddakiika ezo entonotono nga tonafuuka vampire basobola okwogerezeganya naawe ng'okyali mu normal senses era n'oyogera ebintu ebyo ddala ebiyinza okubayamba. Oyinza n'okubagamba nti munkube munzite munkube esasi nfe nime ate kubakyukira kubalya kulya abaana bange mudduke, era bwe balwawo munnange bw'otyo omenka n'ofuuka vampire n'obakyukira n'obalya kubanga balemereddwa ogendera ku magezi go. Gen. Museveni yatulabula nga vampire tennamuluma nti ekizibu kya Africa be bakulembeze abeeremeza mu buyinza, abalwa mu buyinza, vampire n'emuluma n'atandika okulowooza nga bakulembeze bali abeeremeza mu buyinza, ate ffe ne tulema okukola ekyetaagisa okumuggyawo, ne tulema. Nabagambye nti gwe muganda wange ng'olina omulwadde oba ng'oli mulwadde oba ng'omanyi omulwadde alina endwadde ezikwatagana n'ebibumba, mutima, kidini, ensigo, abantu abalina prostate ezagaziwa oba prostate cancer, abantu abalina ebizimba munda mu bbo oba ku bwongo oba ewalala wonna, abantu abalina ebizibu ebikwatagana n'ensonga z'abakyala mu sisitimu yaabwe, abantu abalina zi allergy n'ebirala byonna, abantu abalina obuzibu bw'ebyenda byavunda babigenda babikecula. Nze Uganda at large bwe ndaba omuntu nga ddala waali asobola okuyamba eggwanga nyinza obutamulanga nti gundi oba ennamba ye yiino, naye nze bwe mba nkulagiridde sisuubira nti mba nziziza omusango gwonna. Gwe jangu wano ku WhatsApp namba zaffe z'omanyi obulungi, emu esembyayo 115 endala esembyayo 73, muzimanyi bulungi nnyo nzitera oziteekako awo nkulagirire
ewatali alina okumpa yadde n'ekikumi kubanga abantu ng'abo gye bali naye munnange tetubamanya. Waliwo omulwadde abadde abeerako yimeeyo omuwe yabulira omulanga guno nankubira wano najja wano ku WhatsApp ne twogerezeganya nti yalwala ekibumba era munnange kitalo nnyo tubadde tuli mu nteekateeka teebereza tuli mu nteekateeka nnaku 2-3 omulwadde n'afa olw'okubulwa obujjanjabi nga n'omusawo ali mu kutegeka butegesi ddagala omulwadde n'afa. Kati abantu bangi nnyo bali eyo omusawo amutendeke qualified doctor ate n'amanya n'eddagala lino eryaffe ery'okutabula nga akwasaganya wamu n'ery'abazungu era n'abazungu bamumanyi n'okumukyalira bamukyalira. Kale obubaka obwo mbuyisaawo mu mutima bulungi kubanga tulina okubeera abalamu twagala okubeera nti tugenda mu Uganda empya oba okununula eggwanga ffenna nga tuli balamu kubanga bw'obeera omulamu bagamba nti obulamu bwe bugagga tewali ssuubi nga tewali bulamu. Kati mbadde nkyabannyonnyola ku nsonga eno nti the real problem is Museveni, the rest are diversions. Kati General Museveni akimanyi bulungi nnyo ekyo akimanyi era kyakola ateekawo entalo mu ba opposition ne mu NRM mwennyini. Oli omusajja mugezi njagala okubabuulira gwe baba kutuma abantu abagezi bw'olema okutwala General Museveni mba simanyiiyo muntu muguyinza kutwala kubanga buli muntu mugezi mu ekyo kyasinga okwettanira. Kati General Museveni mugezi nnyo mu kucyangacyanga mu kulimba n'okucyangacyanga n'okuwudiisa awo mugezi nnyo akakazanyo teri akamusinga era akimanyi bulungi nnyo ti master of violence bw'akyogera gwe tolowooza nti aba alimba aba akimanyi bulungi nnyo era akikakasa yemanyi bwera bwe yabagamba nti agenda kuddayo mu ngeri y'eki-NRA bwe bukodyo bwe yakozesanga bwabadde nga ajja akozesa ebbanga lyonna obw'ekiyeekera bwe bennyini beeyogerako mukimanyi bulungi nnyo. Kitegeeza nti obukodyo bwe yakozesa obutaalimu kisa omwali n'okutta abantu ate abo abaamukwekanga kiba kitegeeza nti talina kagamba alina zero tolerance ku muntu yenna ey'ekika mu kkubo lye. Era y'ensonga lwaki okiraba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu bulabe obw'amaanyi kubanga General Museveni yakakasa ye kennyini mu bigambo bye nti opposition yonna yagizingako naye ekibiina kiri kimu ekikyamulemye ye NUP kubanga omukulembeze waakyo akimanyi ali ku mulamwa ate wa mutima era y'ensonga ki yabagamba nti ekyo kikyamulemye ekyo n'akibabuulira era nga ge mazima kubanga ye akola kyonna ekisoboka okulaba nga buli muntu yenna ali wansi we era ekyo kukituukako alina okuba nga akozesezza obukodyo bungi nnyo divide and rule okuteekateekawo ebibuuzibuuzi mwenna ne mutandika okubeera nga mubigenderako okubasuubiza ebintu eby'empewo ebyo byonna. Kakati bano abasajja bakola kye bayita survey bakola kye bayita okunoonyereza ne bagenda mu field eno project eyaddala ne bagenda mu field era ekyokulabirako ngenda kuwa kya firimu nti mulaba mu firimu nga waliwo abali ku kikwekweto basooka ne bagenda nga group oba babasindise cooperation yonna kati komanda wa group eyo abagamba nti tweyawule mwe muyite eno nammwe muyite eno nammwe muyite eno naffe tuyite wano okiraba ne beeyawula era nga balina meeting point we bagenda okubeera nga basisinkana ne beeyawula. Kati bano abasajja akakodyo bakakozesezzaako beeyawudde okuleka divide and rule gye bakola ku opposition nti babasindikemu abantu babaawuleyawule era nga abamu abeeyawudde
ku group eno erina plan entegeke bulungi okubeera nti nno bafuga eggwanga lino paka bwe bati ne babasindika mu opposition ne bafunayo n'abalala mu opposition babaplantinzeemu abantu abagenda okuleeta obutwa mu opposition babateekemu endowooza abamu abaagala ennyo ssente abatalina kigendererwa be basangamu endowooza kwegamba nga balina akasaayi kaabwe ne babagamba tuli bamu tuli ba Luganda bwe batyo nga balinga babalaga omusana mugenda okulaba kwegamba kyempita vampire okubeera nga nabo nebaluma nabo ne bamenka nti omuntu gwe mwali mulaba nga ayogera ebintu ebigasa abantu oba ebirumirirwa abantu atandika okubeera nti kaakati ate ali ebigambo bye kati ekyobulabe mwate kumukkiririzaamu kumuwuliriza kubanga ate oyo abeera wabulabe nnyo kubanga abeera abalimu eno bwakyusa n'abanga akubirako eno bwati katono byasuubira okuba nti byemwagala then n'amaliriza nga abayiyeeyo ate akikuba akizza eno gyalya gyabatikidde akagaati oba gyajja omugaati kati diversions ezo ziteekeddwa tobala olutalo luno olw'okulunula eggwanga lutalo lunene nnyo okusinga gwe bw'olowooza muganda wange ampuliriza ebiboozi babitaddewo entalo bazitaddewo ate nga nteeketeeke bulungi nnyo era save oba enkwe ze bakola oba ezaali badde missions ze bategeesa obulungi ne beegabanyaamu ne batandika okugenda nga babasuubiza kati mulaba ebintu nga tugeze nga enkola za gavumenti nga parish development model bonna bagaggawali emyoga kati enkola ezo nnungi era nga ziteekeddwa zaali badde ziteekebwawo okuganyulwa abantu naye baddira ekintu ekituufu oba ekyali badde ekirungi ne bakibeera nti bakikozesezza nga coating ne babikka ekintu ekibi munda ebigendererwa ebibi era yensonga lwakyo kiraba nti babiwa bitiibwa mubeeramu obubbi bungi ne babbiroomu ssente kubanga nabo bali bennyini be basindika babeera bamaze dde okubeera nga baberekyalinga nti bino tubikozese nga campaign kunafuya mitima gy'abantu batulabe nga ffe abaliwo abaddala kakitegeeza na bano nabo bakimanyi ekigendererwa kitegeeza bajja kutuuka eno babbe bubbi ssente ate ogenda bavunaana otya kubanga ekigendererwa bakimanyi era bajja kusobola okulya mu bannaabwe enkwe nti mulaba omuntu nga wammwe owaddala naye nga ye akimanyi bulungi nnyo nti bamuwadde omugaati okulya ate nga n'oli agumuwadde amutezenga akakodyo akimanyi abba naye awo wagenda okumukwatira omukozesa byakola ki byayagala nti enkola kugambye ezo zonna bagaggawale parish development model emyoga nkola nnungi naye munda waazo zitwale nga survey nti mwebaze okuyitira aba agents okubeera nga bakka ku grassroot okitegeera bakkira ddala ku ground ne batandikira awo okusobola okubeera nga bagumya ekintu yensonga kyo kiraba nti bwe tuba tugenda mu kalulu basuubiza abantu ne babawandiisa amannya nga basuubira okubawa ssente wakati wa sikimu ezo zenkumenyedde zemumanyi obulungi ennyo era nga ebyo byakuyitamu nga mumaze okulonda nti mu kisanja ekiddako nti obuwumbi bwe buti bagenda buwa abakyala b'egindi mubiraba nga bulijjo wano era tubadde nga tujja tubyogera wano ku Uganda Atlagi nze mbadde nga nzija mbyogera kati save gye bakoze nnene nnyo yensonga lwaki okiraba nti mu kusuubiza okungi ennyo Jene Museveni kwaze nga asuubiza nga ayite yaiwetu tatuukiriza ebyo byasuubiza kubanga bibeera just byakwekwasa bwekwasa tatuukiriza kati babasindikamu abantu simanya bazze kugira mwanyi n'ebintu ebirala byonna bibazze nga babasuubiza nti kukulaakulanya bavubuka bakole bwe bati nti mulina okubeera nga mwekolera muve mu byobufuzi mubeere nga mukola naye bwe tudda mu kutunuulira ekintu ekyo mu bulambulukufu nabagamba wano nti liita
eya cannabis enjaga bwetugenda kukatale k'ensi yonna eri ku ssente mmeka ekyo kiri awo naye ggwe wano omunaku bayinza okukkiriza okulima enjaga eyo bajja kufuna ba investors okuva wabweru bagibabawo ettaka nti mwe mulaba bakyayina kubeera wano zikyayina tawuni zammwe weebuuza nti ani ali emabega w'ebintu ebyo kati kwegamba ebintu bingi nnyo oba mulaba amakolero weegali wano Uganda tikyalibadde kituufu naye gaani era amakolero ago bagasonyiwa emisolo n'ebintu ebirala byonna kitegeeza gakompiitinga ne bannayuganda abali wano abalina amakolero kitegeeza nti bannayuganda bo nga bo baindigenous tebajja kusobola kubeera nga bakola amakolero okuleka mpozi nga balayini emu ate nga bo bayita mu bali ensolo ne bagibasonyiwa na buli kimu mwe musigala nga mumenyeka n'emisolo musigala mukaaba musigala mukola mutya nti industrialization it's a good policy eggwanga okubeera n'amakolero bannayuganda bajja kufuna emirimu n'ebirala naye biki ebikiri emabega nga bwe tukiwulira nti bakyayina ddala bakyayina ba investors ba foreign investors era amateeka agafuga ba foreign investors gabakolako oba just nti bano baliwo bubeezi nga kifaananyi naye emabega bannyinigo balala ekibuuzo munnayuganda kyolina okubeera nga weebuuza ekyo tekyo mbadde nga nzijja nkyogera n'examples zitera kuwa examples nnyingi nnyo zaawukana ku ezo zentera kuwa kubanga bannayuganda batwerabiza nnyo ebintu by'emabega nkugambye nti abasajja beeyawulayawula buli omu ne bamuwa omulimu okuyitira mu tasiki ne babawazi tasiki weyitira wano naawe yitira wano naawe yitira wano naawe yitira wano naye nga bonna ekigendererwa kiri eki mwe mubalaba nga batukwatagana gwolaba lwabuugo ne muhoozi kukubagana gwolowooza nti si beebamu era gwokakasa nti beebamu nti kale singa omu ku bba abeera awangudde kigasizaawa ggwe kitegeeza nti era kiba kyabwe era bamanyi bulungi anaawangula eyo game plan naye era amawulire tugabawa wano ntubabuulira engeri gye bakubaganyeemu then oluvannyuma ate ne tujja ne tubabuulira ekituufu ekiri wansi waakyo kubanga tukitegedde bulungi nnyo nti ekizibu kya Uganda General Museveni yakitubuulira dda nti be bakulembeze abalwa mu buyinza ate nga kati kitegeeza nti yafuuka ekyo kitegeeza kyekizibu kya Uganda already ekiriwo kati bino ebisigadde byonna era biri mu pulaani yakusobola kubeera nti oli tumujjako amaaso ne tutunuulira abantu bano abalala bakozesanga abanyampi nti ekizibu kya Uganda mukibuusa amaaso ate mukiteeka ku bintu ebirala sigenda kusukka nnyo wano naye munnange ate wano ku Uganda Atalagi munnange tukubuulira ebyo ebyaliwo ebiriwo n'ebyo ebirijja akuume